Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkubuuzaako onaawo osinzidde okuba ng'otulaba era nga nkwaniriza program ya Mighty Drive nze Mumbejja Luwedde-Lilian. Ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwa Musenene oba ogwa Novemba omwaka 2024 era nga nze Mumbejja Luwedde-Lilian akwaniriza ku program eno ya Mighty Drive ate olunaku olwaleero olunaku lwakuna era nga buli lwakuna mbeerawo nnyo okulaba nti sheeno ate njikutuusaako era nga n'olunaku olwaleero ngenda kubanga ate munnange nkutambuliza ddala okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero ngenda kubanga negatibwako mugenyi wange Mwami Nkonge Charles Teziggulwa era nga y'omu ku abo 36 bannakibiina ki Forum for Democratic Change ekiwayi ky'e Katonga abakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya era nga bano bateekebwako omusango ogwa terrorism oba gwa butujju. So agenda kuba tubuulira emboozi butya bwe yali butya bwe byatambula era nga munnange oyo nno ye mugenyi gwe tugenda okuba naye ate olunaku olwaleero tutunuulira okuwambibwa kw'Abannayuganda mu ggwanga erya Kenya era nga bwe tukitunulira mu ango eya democracy ate nno munnange kino kiraga ki wakati w'amawanga gana abiri enkolagana yaago egenda kubeera etya. So osobola okuba ng'oyita ku mikutu gyaffe ku The Alternative Uganda ne TikTok TV ku Facebook ate obenga oteekayo obubaka bwonja kubanga mbusoma show yaffe wenaawunzikira olunaku olwaleero nga nno bingi byotegedde. Ngenda kuba mpitayita mu updates zaffe oba agamu kwago amawulire agatambudde mu ggwanga Uganda gwe gotasobodde kubanga ate otegeera ngenda kubanga nga kutuusaako. So ngenda kubanga
ngatandika butereevu nnyo era nga ngenda gatandika ne Speaker wa Parliament Anita Anet Among bwetuwogerera nno bino yavuddeyo ate munnange n'alaga okwagala ate okukiikirira abakyala bonna mu kifo ekirimu eyali Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga mu kibiina ekya NRM era nga ekifo kino munnange kyayagala okubanga ate atwala nga omumyuka wa ssentebe owa NRM owokubiri. Ekifo kino ate munnange Speaker kyayagala agamba nti munnange eyali Speaker Honorable Rebecca Alitwala Kadaga kumpi akimaliddemu ddala emyaka egisukka mu 10 era nga n'omulundi oguwedde munnange era yakivuganyaako weewaawo ono n'asobola okubeera nga awangula. Speaker Anita Anet Among agamba nti munnange ensonga z'abakyala agenda kubanga azisoosowaza oba agenda kubanga azongerayo ku ddaala ate eddala weewaawo bo ababaka abamu nno munnange bandiza ekya Anita Among okuvuganya ku kifo kino nga bagamba nti ekifo ate nno munnange ekifo kino tebakiramira muntu omu kubanga ate akibeeramu. Kinajjukirwa nti Speaker Anita Anet Among bwe yali ate buyende yalina statements ze yakola naga nti munnange omubaka wammwe oba omwana wammwe ate nno munnange gwe mwasindika okubanga ensonga zammwe azikolako weewaawo obukulembeze bumaliddemu ddala emyaka egiwera naye kikyabakoledde munnange mu kitundu kyammwe era nga abamu ku batunuulizi b'ensonga awo nno we wasinziraga nti ziyinza okuba y'ensonga enkulu lwaki ono era yavuddeyo okubanga amwesimbako oba okulaga ate obwagazi bwe obw'okuvuganya ku kifo ano munnange ekyo. So tulindiridde butya bwe binaatambula ffe tujja kweyongerayo nnyo okubanga tubikutuusaako bwe binaaba bivudde sayidi eyo naye era Speaker Anita Anet Among era mu buufu bwe omu yagenze mu maaso n'okubanga asinkana ba Speaker ba Council ziri mu bibuga era nga mu nsisinkano eno Baspeaker bano ate nno munnange nabo bamukaabidde ebizibu bye bayita munaga nti munnange nabo beetaaga yafeesi beetaaga yafeesi ezaabwe beetaaga okubanga nabo ate nno munnange ng'abalala obaoliawo bwe basobodde okubanga ate ensonga zaabwe zikolwako n'ezaabwe zikolweko omuli n'ensonga y'okubanga babongeza emisaala nga bagamba nti munnange bakolera mu mbeera ate nzibu nnyo era nga n'ensonga y'ebyentambula nayo nno munnange bagimukaabidde naga nti munnange ebyentambula byaffe si birungi naye ng'ate embeera mwe bakolera nti embeera nzibu nnyo era nno munnange n'agamba nti ne bategeeza nti munnange nabo beetaaga ensonga zaabwe okubanga ate zikolwako era nga nabo baziropedde Speaker wa Parliament Anita Anet Among n'agamba nti munnange entambula bammeeya bagibawa naye ate nabo ba Speaker beetaaga okubanga nabo ate ensonga yaabwe n'ey'ebyentambula ate ekolwako okusobola okulaba nti batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ate nga bwe beetaaga okubanga babutuukiriza sinakindi n'okukola obulungi emirimu gyabwe naye nti munnange bano bo basuuliddwa ttayo ku nsonga nga zino kale ne basaba nti babe nga bayambibwa olw'ensonga nti bakola emirimu gye gimu wabula ye Speaker naye yagenze maaso n'okubanga aluŋŋamye banga abaddamu n'agamba nti munnange buli ekikolebwa kisinziira ku mbalirira ate eya gavumenti ez'ebitundu n'agamba nti entambula y'ebintu ebirala munnange nayo bwetyo bweri era baagala babisabe nga bayita mu mitendera okuyita mu local government kubanga yetwala bano era bwatyo bwe yalambisa agamba nti bo bali under local government n'agamba nti agenda kubanga ayogerako ne minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu mukulu Rafael Magezi ate asobola okubanga amulambululira okwemulugunya kw'abano n'agamba petitioni yaabwe yagifunye bulungi era agenda kubanga agyongerayo kale esobole okubanga ensonga zaabwe ate nazo ziwulirwa weewaawo zisobole okubanga nazo zikolwako. Nsonga ez'aba Speaker ne Speaker wa Parliament ngenda kubanga ate nziteeka ku bbali ngende nno muggulire eddala ery'ennaku era nga abantu abatanategerekeka bungi bano nno kigambibwa okuba nti baafiiridde mu kabenje
ate akeeryato akagudde emisana g'olunaku olw'eggulo amagye ga UPDF bwe gaadde gagezaako okubanga gataasa abantu ababadde bawagamidde mu takisi era ng'eno yeyabadde munnange etwalibwa amataba byabadde ku luguudo oluva e Pakwach okudda e Nwoya era nga omugga Kiira wano nate weguyitira abantu bo basatu okwabaddeko n'abakazi babiri ng'omu munaddiini n'omwana ate be basobodde okubanga bataasibwa. Akavidiyo ako katambulidde nnyo ku mikutu gumugatta abantu nga kalaga emmotoka eyabadde stark ng'ate etwalibwa amataba. Naye no munnange abejje munnange erya UPDF basobodde okuba nga batuukawo okulaba nti bataakiriza embeera newankubadde nga waliwo abantu be bataasobodde kubeera nga bataasa era ng'ennamba eno entuufu tennaba kubanga emanyikwa. Naye abantu mwenna mukubirizibwa okubeera ate obulindaala mu biseera nga bino eby'enkuba nti amataba bwe gaba nga gabooze kale no munnange towaaliriza kubanga ate ogenda okusala. N'okuyiguluka kw'ettaka munnange nakwo kyekimu ku ebyo ebitunuuliddwa mu sizoni eno ey'enkuba era nga bannayuganda mukubirizibwa okubeera ate okubeera ku bwerinde munnange okwewala ate okubanga obulamu bwammwe bugendera mu njega nga zino. Kibinjo kibi ddala era tusaba emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda agiramuze kisa. Awo nvuddewo ngenze mugulire ddala Ssaabaminisita Robinah Nabbanja weewaawo ate nno munnange yagenze maaso n'okuba nga alagira abakulembeze bonna mu gavumenti ate ez'ebitundu okugenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaanya abalwadde oba abantu abatawaanyizibwa obulwadde obwakafuba oba muyite TB okunnokosa n'ebigenge era nga bano bakutandika okufuna ku ssente eza Parish Development Model. Mu kwogera bino yabadde agulawo Tabameruka ow'omusanvu ow'okulwanyisa ekirwadde ky'akafuba okunnokosa n'ebigenge nti munnange bano mu prosesi yaabwe y'okwejjanya babakozesa ssente empitirivu era nga bano beetaaga obuyambi kuyita mu nteekateeka eya Parish Development Model okusobola okulaba nti nabo bakola ensimbi ezibayambako mu kwejjanjabisa oba mu kwejjanjabya era no munnange nabano basobola okuba nga baganyulwamu. Kale weewaawo naaba nga yayisizza directive eyo ate okusobola okulaba nti abakulembeze bonna mu gavumenti ez'ebitundu ate bawulira omulanga guno. Waabaddewo n'abamu ku abo abawadde obujulizi butya bwe basobodde okuba nga basuuka obulwadde buno obwakafuba na butya bwe bubakosezzaamu mu bulamu bwabwe n'ensonga y'ebyenfuna nti munnange abamu basosolebwa ate abalala bwe baba bagala okufuna services ezimu tebaweebwa mukisa olw'obulwadde buno bwe balina. Waliwo omwami eyabadde awa obujulizi ku nsonga eno naga nti ye bwe yatandika okumira eddagala lino ate erya TB nti munnange bangi ku banne batandika okumuboola nga tebagala ku associatinga naye tebagala naye adde okumusemberera era nonno munnange era naye mu lukuŋŋaana olwo yabaddeyo okuwa testimony ye nkale awo nno Prime Minister we yasinzidde ate okulaba nti ayisa directive eyo ebenga nno munnange egobererwa era nga abamu ku bagenda okuba nga bafunamu oba baganyulwa mu nteekateeka eno be balwadde aba TB okunnokosa n'abalina obulwadde obw'ebigenge. Awo nvuddewo neeyongeddeyo muggulire ate eddala weewaawo tuli mu keetereekerero ate ak'okulinda akalulu ka bonna ak'omwaka 2026 kakati bannamateeka no munnange abawoza emisango egikwatagana ku eddembe ly'obuntu oba abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bo baavuddeyo ne balaga okweraliikirira weewaawo ku bizze bikolebwa ku bantu naddala ate bannabyabufuzi nga bano bagamba nti kano si kabonero kalungi n'akamu n'akatono nga bwolaba ku screen ku akavidiyo akakali mu kutambula kalaga ebimu ku bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ate nga bino kigambibwa nti bizenga biwomebwamu omutwe ab'ebyokwerinda engeri gye bazenga bakwatamu abantu abadde nga bavaayo okwekalakaasa ate yemu kweyo ensonga etunuuliddwa kakati ne bannabyabufuzi especially abali ku ludda olw'obula gavumenti nno munnange nabo bwe batyo
ate bwe batyo bwe bazenga bakwatibwa mu ngeri etali nnungi. Bano babadde mu lukuŋŋaana mwe batera okutuula okulaba nti boogera ku nsonga ate ze bagamba nti ziruma oba oliawo mu kukwasisa eddembe ly'obuntu. Naga nti munnange eddembe ly'obuntu lino liyisibwamu nnyo amaaso, ne bagamba nti baagala wabeewo ekikolebwa olwo nno emirembe gy'enkomeredde gibukale ate mu ggwanga lino erya Uganda. Basinza okuba nga bakosebwa mu ngeri nga zino, mubaddemu bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti ku ngeri gye bakwatibwamu n'engeri gye bayisibwamu. Bannamawulire nabo ate balozezza ku bukambwe bw'abakuumaddembe olw'engeri gye babadde bayisibwamu nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola emirimu gyabwe. Ba activists oba n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu nabo bazenga baloza ku bukambwe bw'abakuumaddembe, era nga ne mu alipoota ezizze zifuluma ezikwata ku ddembe ly'obuntu zizenga ziraga nga ab'ebyokwerinda bwe bakulembedde oba bwe bakutte omumuli gw'okutyoboola eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga, newankubadde nga bo ab'ebyokwerinda nabo bategeezezza nti munnange abantu baabwe bano bafuna trainings ku butale balina okuba nga bahandulinga abantu, naye oluusi embeera esukka. Awo nvuddewo ate nemba nga neyongerayo njagala mpunzika updates zaffe ensonga nti omugenyi waffe yamaze dda okuba nga atwegattako ye omulamuzi wa kkooti enkulu Douglas Nsingiza. Ono nno munnange agenda kuba nga awa ensala ye ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January mwaka 2025 nga eno nno ejja kuba ku nsonga ate ey'omusango abasiraamu gwe bawaabira mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje nga bamulanga okweremeza mu yafesi, newankubadde nga ekisanja kye kyo kyali kyaggwako. Bannamateeka abazze babeera mu musango guno Kanso Luyimbazi yategeezezza nti omulamuzi yabasabye babe nga bawa written submission ate no munnange ku kuwaabwa kwabwe kuno weewaawo naabo be bavunaana basobole okuba nga ate nabo bawaayo okwewozaako kwabwe. So kusala eggwe ku musango guno ate kujja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January 2025. Era yalagidde ab'oludda luno okuwaayo okwewozaako kwabwe mu nnaku 7 era ng'ataddewo ennaku z'omwezi nga 11 December 2024 okuba nti oludda oluwaabi lumaze okuba nga luwaayo ate okuwaabwa kwabwe ate basobole okuba nga nabo baddibwamu. Kale ngenda kuba nga mpunzikira wano updates zaffe ez'olunaku olwaleero. Tugende mu kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo Mwami Nkonge agenda kuba nga akalidde mu katebe tutunuulira nsonga za byabufuzi. Ono y'omu ku abo abakwatibwa oba 36 abakwatibwa mu ggwanga erya Kenya ne bakomezebwawo wano ku butaka e Uganda, naye nga tugenda kuba twogera ku nsonga nga bwe byali byatambula bitya ye abaffe batuuka batya mu ggwanga lino erya Kenya, bayita mu mateeka oba ate tebayita mu mateeka. Bye tugenda kuba nga twogerako, so osobola okuba nga okozesa comment section nja kuba nga comment yo ngisoma nga show yaffe tunaba kubanga ewunzikibwa. Ekyali Mighty Drive tuwummulamu katono nnyo tukomawo temovaawo.